Kati Bobi Wine yajja alwanyisa Museveni kati bafuga babiri. Yajja alwanyisa Museveni kati bafuga aba. Waliwo abayita Bobi Wine president waabwe ne Museveni ali abayita president waabwe. Mbadde ndudde okulaba mukoddomi wange Honorable Kyagulanyi Ssentamu ng'atudde ne kojjange. Mwami Mpuuga ne ttiimu ye bakimanye nti okuyisa eggaali oba okuyisa amaaso mu baana bano abawayo obulamu bwabwe ku lwabwe kye kimu ku bikolwa by'okunafuya struggle ate nga tukimanyi nti it is a revolutionary movement. Ebintu bye mu settings nga Nuupu ne mugamba ffe tetwogera n'ono ono tetumwagala ono tujja mukuba ono tujja mufiirako mugenda kutuuka ekiseera nga balina kuba mmwe. Kati obuze bwa Mpuuga ayagala Kyagulanyi alage byasobodde okukola mu myaka 5. Of which it is very impossible. Museveni yebaka ku ttale emyaka 5 nga teryakkiriza naye nga yatandika okuyeekera mu 7 mu kifaananyi kya Bobi ne Mpuuga ani yabadde asinga kyetaaga ennyo? Bobi Wine. Mpuuga akolera ku logic. Kati Kyagulanyi bamukozesa okutiisatiisa gavumenti aba ekereziya bawanula ebyo bawanulayo era basinga okufuna mu gavumenti zonna ez'ensi eno aba ba ekereziya ate basinga obutazza. Yes. Kakati nkulaga abantu bano baba ne script yaabwe enteketeeko bulungi bakimanyi bulungi nti player gwe bayina kati Kyagulanyi ya Mukatuliki aliwo ye w'amaanyi aliwo ye muntu waabwe batambulizako enjiri yaabwe yonna akkiriza obagaana kati ebyo nebyo ebyokumujajjata n'Abakatuliki bakimanyi azze waka ali waka tulina kyakumukola asinga Mpuuga amaanyi. Amanyi nze Nsuuga Mustafa nkola ne Alihira Holdings Uganda Limited. Tuli bakozi ba biodigester wamu n'okuzimba okwenjawulo. So olwaleero tuli waneeno nga tuli nkola biodigester. Ekyenjawulo ekiriwo nti yo eri mu basement wakati okusinziira nga bulijjo abantu mu kiraba ti eno parking lot. So eri wansi eri parking lot eri mu basement. Leero tukozesa size y'abantu 5 ngera erina capacity okuservinga ekizimbe kino kyonna nga kinaabeera. Waneeno ngera emigaso gya bulijjo gya biodigester tebagenda kunuunamu. Atwetaaze ku namba z'essimu 07017669992 ne MTN 0789224230. Enamba ezo zonna kwe ziri ku WhatsApp. Richard Boutique wano ku Kamukamu Plaza Entebbe Road Kampala bayina engoye okuva UK ez'abaami n'abakyala bayina diapers oba ziyite pampers okuva ddala ku mwana azaaliddwa paka ku muntu omukulu engatto z'abakyala n'ebyokwewunda mujje wano ku Kamukamu Plaza first floor F46 oba osobola okugiyita FF46 nga weritimbiddwa ku mulyango gwalyo. Kale nze Lujja omulungi atulaba okwetoola ensi yonna babuuzaako n'embebaza okubanga mugoya video zaffe ez'enjawulo. Olwaleero ndi ne Sam okuva mu zinga yaffe agenda kubanga antemera ensonga nga bwe zaatambudde ku lutikko e Rubaga. Manyi bangi temwabaddeyo naye ku mutimbagano oba ne ku TV Telefayina babadde tebakkiriza buli muntu ensonga muzaba tebadde tebakkiriza buli muntu. Omanyi ku luno kubanga confusion babadde bagira bange ebbanga ddene. Confusion y'abantu omanyi abantu beetwala ku mikolo nga tebamuyise. Olina ajja n'akulaga nti olwayagala nnyo Kabaka kumba yaga kulya ku keeki. Yefuula ayagala kumba abaza kulya. N'ekibi kiwaabanga muzaana oba musajja wa Kabaka si kibi era Kabaka ye agabula okyegedde agabulanga naye lwakuba nti tufuna obuzibu ate abatali misinde ate wali be basookawo abatagulwa kiiti anti yali talina busobozi si yebiri oba bibiri kitundu abamu babadde kwebiri kitundu abala ebiri kati baba talina ssente anti Kabaka tayagala ebyo ku ssente za kiiti n'okusabira Kabaka ki ekisinga? Ssente za kiiti zisinga essaala eyawamu nga tuli bangi Kabaka teyeetaaga kusabirwa. Kabaka tebamusabira kankubulire olwo lugezigezi Kabaka tasabirwa. Kabaka yatondebwa Katonda yamukuuma mu ngeri bino just ffe tutekamu butesi vibe Katonda uwangale nnyo aibe ne biki ebyo byonna obwo bukodyokodyo musajja okugamba otya obwo bukodyokodyo naye ekikulu kya byonna ye Kabaka abaawo ogwaffe gwa kumuwa kitiibwa kuba Kabaka oyo omulaba yali mu kifaananyi kya Katonda ye Katonda waffe waakuno gwe tulabako era kyobola bamwita Kabaka nti abaka obubaka bwa Katonda n'abutuwa kati ate tumusabire
So abantu bagule kit more than anything. Gula kiti tekayo mutwalo oluwalo mukole ebyo ebikola amakulu amanyi. Muteke kitibwa munnamulondo. Muteke kitibwa munnamulondo muwe ekitiibwa kubanga kabaka erinnya lya kabaka liva mu kuba nti yabaka obubaka okuva ewa Katonda. Okyegedde. Ye kabaka kati gwe bw'owa kabaka ekitiibwa oba wadde Katonda ekitiibwa automatically. Kati gwe ate bw'otandika okwefuula munze kangende nja musabira. Ebyo tubyongere ebanyongereza nga bono gamba nti just mukolo nga bomanyi nti emikolo waliwo emikolo gye tukola nga mukolo nti birthday y'omuntu bw'ebeerawo mujaguza naye nga era oluusi ogenda okiraba nga temulina kino kyemugase kukula kwe kabe mwanawo ojaguzaamu kiseera awo gwalewo ku mwanawo ng'akula waleogeddeko ku makyala n'olaba ng'akuze nogamba nti Oshimaba bwe bakidde wabadde buuti. Sekigenderera. Tekisoboka. Ebyo bya Katonda. Olabiraawo. Olabiraawo nogayo mwana gwakazaala wano. Mulabe mwaka gumulabe wafaanana. You know, ebyo bya Katonda. So yensonga lwaki teyazze mu lutikko oba tekimukakatako kujja. Kamayo nawo abadde ebibuzo bingi. Kabaka teyabadde. Tabeera ku buli mukolo. Kabaka. Era by the way kisinze okwonoona Obuganda. Oba kisinze okuteekawo olugezigezi luno. Byebibuzo bye mubuuza kabaka tabuuzibwa. Tomubuuza oba ogenda kujja oba tobeewo oba ono tobuuza ebintu bya kabaka tebabibuuza. Kyobulaba nti twanyigira nnyo ebivubuka bino byali bitabibuuza. Ali ludaba twagala mulabako kabaka yasiima okulabakeko eri abantu. Gwe tolina right emubuuze oli luddawa walazeewa walabiseeko lwaki tolabiseeko kabaka n'omubuuza nti lwaki. Kitegeeza mu ddwaliro basawo bokka bakkirizibwa. So mu ddwaliro ate n'abasawo bennyini balina kuba baffe bangeye bakasujja be bajjanja Butanda. Era eddwaliro lya kabaka ye Mengo Hospital. So kitegeeza abaabuuza Omutanda luli bakola nsobi. Babadde bamubuuza nti lwaki teyawise mu kanisa. Nsobi nnene. In fact kamanyiiro sina nsobi wabula kati kabaka fuse n'akamanyiiro kasusa akamanyiiro. So gwe genda osabe ffe twebaza Katonda lwa kabaka waffe. Kyekisinga obukulu. Tumwebaza Katonda kyamukuumye n'amubeezaawo okutuuka ku myaka 7 gino gye wandiise egyaki egy'obuto. Okitegedde bulungi. Yona kitugamba egy'obuto. Egy'obuto kuba kabaka takula. Netakula. Ayuguma buyugumi. Poza okuyuguma kyeki. Anti kati kabaka yekka yayuguma teri mulala ayuguma. Ayugumiza ekintu. Kati ye tagira yaba muto eva ekintu ekiyuguma wano Kibuyaga yasinga oyugumya emiti. Okategedde bulungi. Kwe okuyuguma. Yayugumya ekintu. Yayugumya Uganda yonna era kabaka lwanaayita. Era nanyigidde nnyo KCCA. Omanyi nti oluguudo lw'ewa kabaka luli oluva e Bulange okugenda mu lubiri lwe terulina kubaamu hampusi. Kabaka njagala. Kabaka njagala road terulina kubaamu hampusi. Batadde mu hampusi ebinene bitya. For what reasons? Abantu bavuga speed. Kati abantu be bamujjamu oluguudo lusigale nga lwa kabaka. Kale tuyitamu. Ate kati bamuganya okwefuga. Gwe kati tubeereko na kitaala kyaffe bwe kiti. Wetukukwatira mu ng'ovuga speed gwe bibyo ng'obifuna. Kati gwe hampo za mbuzi buki. Nedda nawe kabaka tusobola muteekamu ezo hampo mwagala mutta maanyi ge. Ate ayitakola oluguudo lwo kambadde eno ekireka gy'ava. Wali weewuwe gali makaage kubanga ayimirira eno n'alaba eno n'ava eno n'adda eno. Kyova olaba naawe wakati waliwo eyo eŋŋoma. Eŋŋoma ogiraba? Njiraba. Erimu geeti. Bwaba naayitamu ye teyeetooloola ki laawundi. Kati ate mumuteeke ku hampusi. Mumuteekemu hampusi. Kakati njagala otutemeretemere ekkanisa gwe nga we wagirabye. Okusookera ddala omulamwa gwabadde kusabira Ssaabasajja. Yadde gye byaggweredde nga omanyi Uganda olwaleero. Nga waliwo ekirala. Eggulire likyuka ku speedi ekyawaggulu. Era nalirabe nga ligenda kukyuka. Live ku mulamwa. Kasita nalabye nga waliwo abeekuba obwama. Ne mmanya nti kati wano firimu ekuze. Kyetwabaddeko kyafudde dda. Omanyi nti omulamwa gwafudde. Mulamwa gwatagaddemu. Naye no mawulire gwavuddemu. Mawulire go gwaba gwavuddemu. Kati biri byawe tetudda ku kirala. Kuba nakyo ekikulu. Oli musajja wa Mpuuga. Siri omweganyi nze nasooka
nze nasooka okukola comment nga Bobi Wine agobye empuuga nali musanyufu nnyo nga ekikolwa kikoleddwa lwaki saayagala kutegeera nsonga ki ekiri emabega naye nali njagala okulaba kubanga ekyo kye nali njayanira nali njagala okulaba ku muntu ng'akoze ensobi n'akangavvulwa so bwe nalaba nga Nuupu egoba mpuuga olw'okugamba nti ya misusinga funds kyansanyusa ontegedde nga kyo newankubadde ebyagenderako tebyansanyusa yensonga lwaki obadde omukubira ekikopo simukubira kikopo ate nze mpuuga mumanyi n'omumanya sisinyiza nokwa sidiringa nko naye one on one kati lwaki ate abantu banga nti oli musajja we nnyo abantu balina okutegeera nti waliwo abantu ab'ebitiibwa Mpuuga wa kitiibwa era wa buvunaanyizibwa omanyi abantu balina okwejjamu luno olugezigezi lw'okugamba omuntu eyali aliddeko mu ngalo zo olina omuwa ekitiibwa for that matter kituufu Mpuuga alina ettafaali ddene lyeyongera ku Nuupu kituufu oba oyagala oba tokola ki oba toyagala oba kiba kya bulyazaamaanyi era kiba ky'abaana abavubuka batalina magezi bokka okulowooza nti Mpuuga talina mugaso mu Nuupu omanyi waliwo enjawulo bbiri mwami Lujja waliwo there is good ekirungi and there is right ekituufu kati abantu bangi baagala nnyo ebintu ebirungi ne beerabira ebituufu by'okukola kuba si buli kirungi nti kiba kituufu okeera ku makya n'ofuna ekikazi wano kya myaka nga 45 nekikuteekamu ssente n'otandika okifumbira kirungi si kirungi okubanga nga kikazi nekikuwa emmotoka tundula nekikukola biki ogwo gwa ku masaji kirungi sikola naye kituufu kituufu si kituufu okyegedde kakati bano abanupu olumu kye bakola ensobi nti bo bafa nnyo ku birungi kati bwe balaba nti Mpuuga bamunywezezza ne bagamba nti kati tuyinza okukozesa ono Mpuuga okunyweza n'abalala bangi nnyo balaba tunywezezza Mpuuga okyegedde kati tunyweze n'abaana abalala batandika okuba Mpuuga ku mikolo bwe bandibadde boogerera ku nsonga ez'amagezi nga okutubuulira kiki bagenda okukolera eggwanga batubuulira Mpuuga ne batubuulira Mpuuga ebitaano byali bingi ebitaano ne bifuuka ebitaano ebyo tebyali na bitaano ebitaano Mpuuga bukodo bwe bwamuleetera obuzibu tebyali bitaano bisente zaali nyingi ate n'ekirala butabawaako zaali zisukka ebitaano kali akawumbi kamu mu miliyoni 7 ne bazigabana abantu baali bameka bana bwe bamala okuzigabana Mpuuga ye gwe beetikka ozaaki beetikka Mpuuga goza abalala tebaliiyo kuba basente zaayita mu mateeka gowalyako nti waliwo seefu eyamenyese mugundi muwali mugundi anti Mpuuga ye yali ow'ekitiibwa ku bonna ow'ekitiibwa nabali bonna babitiibwa mu mannya mu tayito naye naaliko ow'ekitiibwa mu Luganda ow'ekitiibwa mu Luganda ne mu Luzungu era kati ekyo naye gomanyi nti ekikubizza Mpuuga kubeera wa kitiibwa mu Luganda anti kati baatuuka ekiseera nga balaba Buganda omanyi Mpuuga ng'omuntu mukwano gwani gwa Katikkiro kituufu kaakati olw'okuba ndi mukwano gwa Katikkiro Katikkiro yagala akozesa ekitiibwa kya Mpuuga ow'ekitiibwa Mpuuga amumasaajinge amukubiremu amubalekere agambe nti oyo mumugende empola kuba yamwebazanga nnyo emirimu onkyegedde olwedde tumaze okwogera ku bitaano ate omwebaza emirimu emiyitirivu gyakoledde nga leader of opposition kati oba okontradictinga naffe abagamba nti yakolamu ki yakola ensobi era kyokolaba nti bireese ebizibu bingi wakati awo byaleeta ebizibu bingi nnyo ne Kabaka nate n'alwala kati ebizibu ne bijja bingi jjukira abantu tulina abantu abakoowu ekintu nze kyempakanya nti just butamanya bwe balowoozesa nti bakoowu butamanya abo bagamba nti bakoowu butamanya lwaki naabo abantu bakoowu ate tosobola kukowa kintu kyotamanyi kiki batamanyi ate bamanyi Uganda obwavu buba buluma ggwe tebuluma Uganda kati enjawulo eriwo wano Museveni yakola bw'ati yakwata eggwanga n'alyawulamu emirundi ebiri buli muntu n'amuwaako ye Museveni bw'ojja ng'oyagala ntebe ye ng'akuwaayo entebe agamba yiiyo kati Bobi Wine yajja alwanyisa Museveni kati bafuga babiri yajja alwanyisa Museveni kati bafuga aba babiri Bobi Wine
atula mu State House ki Emagere okay aina first son Solomon Kampala okay atula Bungereza alambula Nyiri ne Museveni azirambula ontegedde bamuvugira Muhammadika ne Museveni avugira bamuvugira Muhammadika aina bamugulira oluggi ne Museveni bamugulira ontegedde konvo ya aina amaje yago wegali galina ne uniform ne Museveni aina amaje galina ne uniform nagale ya wegali aina nagale ya ne Museveni agalina bategeka notegeka balina je bayita special force era yorako ku musajja we yali agenda okulumba Bobby special force omwana yajiringa tayambadde uniform neko kali kaddala ate kali kaddala kuki tewakiraba oba yali AI kajja tumazola bakeeka wempe anti kati gwe kyolina okutegera nti Museveni ye kasa ategeera nti gwe oyagala obuyinza ng'akuwa waliwo abayita Bobi Wine president waabwe ne Museveni ali abayita president waabwe kitegeeza bafuga bameka kakati alwanira ki struggle eri kuki kukyusa ggwanga ati kukyusa ggwanga kuki lwaki okyusa eggwanga president woli noli president naye ali wali kati tulina ba presidents babiri batambula bayagala era buli omu bwasanga munne nga bagamba ku yaman ono akola bwati oli naakola bwati bombi ba president benefits zonna ezo ba president ayazina ayina ne ba MP baleeta n'akasente ne bakawaayo n'azimba ekitongole n'azimba ebitambula mu maaso ne bigera mu maaso n'akulaakulanya ekibiina ayina okuva ku ba food soldier ayina okuva ku local defense paka waggulu ku defense awe tuli kati Museveni ekyo kye yakola kubanga ne Museveni we yabeerera mu nsiko amini Obote yali asobola omuwaayo n'amugamba nti jagenda otule emakindi obeera awo era naye yasobola oyingira parliament olowooza ki yagiyingira otegedde so really it's a question of understanding nti abakoowu bano bye bakoowa be batamanyi bakoowa ekintu kye batategeera nti bo be bakoowa Museveni ne babawa Bobby era waliwo n'ekiseera we twabeerera nga be bakoowa Museveni ne babawa Besigye gwe kimanyi nti Besigye abeerako president wano era nga bw'oyogera ku president Besigye wali ojja kiwulira nakwate kyalinga kino tekyalinga kino kubanga luli media yali ntono nange nali soogera wali wandabako kati buli omu ayogera ate ne kamera zaawera kati kamera zaawera abamu bakwatira ku ssimu akati kyova olaba nti kinene nnyo nekufa abamanyi okupima amaanyi ate oli yali mulalamu kale tunagapima olulala katuyingire ekkanisa misa wagirabye otya misa yabadde very clean era nebaze enteekateeka yabadde ennungi omulundi guno nti baakoze ekintu ekyobuvunaanyizibwa ne bagamba nti tujja kufuna gundi olw'eggulu banyonyeza amatabi emisana bali the normal congregants bazze emisana ku makya normal prayers ne zigenda maaso ne biggwa ettabi ne balinyeenya kati naba ne bajjawo service ey'olw'eggulu era nayo yabaddemu okunyeenya amatabi naye ng'ensonga enkulu yaayo kwebaza Katonda olw'obulamu bwa Kabaka si kumusabira kwadde kwebaza Katonda olw'obulamu bwa Kabaka Ssaabasajja gwagamba nti wagenze kusaba wadde okola lugezi wabadde osaba bibyo Kabaka tebamusabira yakusabira kubanga yabaka obubaka bwa Katonda n'abukuwa era Kabaka bw'aba omusanyufu ne Buganda eba nsanyufu bw'aba omunyiivu n'Obuganda buba bunyiivu era emabegakaawo tobadde balwadde kyovulaba nti n'abamu balwala emitwe ne batandika obumuvumu kakati tutunulire ekifaananyi ekyab'ebitiibwa ababaddeyo mwavuddemu ekifaananyi kimu ekyabantu abatudde nga bwe tutudde wano Bobi Wine n'Empuuga nebyokubobwamu okufa ng'omu abuuza munne ekintu kyanga kiyiika ng'ani abuuza ani adabuuza ekyo Bobi ngabuuza Mpuuga ekintu kyange nga kiyiika wagenda naki waliwo fayiro gye wagenda nayo ekyo Mpuuga yabadde akibuuza ate atya kati ku bonna ani alina ekiyiika Bobi Wine alina ekiyiika Mpuuga alina ki Mpuuga alina Mpuuga nalinnya li that is it Peter Ali Moses
marketing manager wa Tete Business Solutions. We deal in printing, branding and general supplies. Tukola signages, tukola corporate wear uniforms n'ebintu bingi. Bino byonna bye mulaba mu dduuka. Zino samples. Buli kyolaba kyonna tulina stores. Tukola bintu bingi. N'abasinga bamanyi tukola printing and branding only. Naye tukola bingi, tulina departments ezirimu civil engineering, ezirimu installations, mechanical installations n'ebirala. Tuli located at Lighthouse Arcade behind Charm Towers, C12. Era bw'otuuka ku C12 obupande waffe bwonna oba obulaba. Regico Construction Company tulina abakugu b'enjawulo. Tulina nga olaba nti tulina ba architects, tulina ba structural engineer, tulina ba painter. Tulina aba electrical. Onatuuka ewaggulu jasanga nti slab etwagitaddemu pipe z'amasannyalaze. Tetwayise balala. Ffe kennyini n'abantu baffe nga bwe tukola fe abakoze etya abakyekoledde. Kwegamba Regico emirimu gye tukola tukuba plan. Mu ekyo ne tukola electrical ebyamasannyalaze, ne tukola plumbing ebyo ebyamazzi, ne tupaintinga, ne tukola interior designing, landscaping ebya compound ebyo byonna Regico Construction Company tubikola sebo. Amanya gange bapita Idembabazi Brenda basawa Little Birds School. Elisangibwa wanene Nansana Kyebando mu Nsumbi. Tuyina mixed day and boarding. Abasula wano n'abadde waka. Ebisale byaffe wano ku ssomero bisoboka eri buli muzadde, ate tuyina wano ne kodi kw'osobola osasulira nga tosose na kutuuka ku ssomero. Tukoola buli bazadde bonna abali eyo mu Uganda n'abali ebweru wa Uganda okutuwa abaana mu kisulo ne mu dde. Tuyina vani zaffe ezitwala abadde ewaka, omwana wonna waali vani zisobola omutuusaayo. Ebisulo byaffe abaana gye basula bulungi era byegombesa. Visit us and get our services. Era ekifaananyi ekyo gwe tomanyi kyekyakoze. Ekifaananyi? Nga kikolera ani? Kyakoledde nnyo Bobi Wine because kyazzeemu ebibuuzo nga 8 omulundi gumu. Ekisooka Bobi Wine abadde alina okugoba muganda we Nyanzi Fred mu kifo kiri ekyakunga. Alina omugobamu. Era bw'atamugoba tujja kakasa nti alimba bulijjo alimba. Lwaki amugoba? Kubanga yagoba Mpuuga. Mpuuga bamugobera ki? Bamugoba nga bagamba nti yali enguzi. Nyanzi yaliddewo enguzi. Waliwo enguzi esinga eyo, gw'omanyi enguzi kyeki? Yalidde enguzi ki? Yali adde enguzi fakati ate Nyanzi yaleka yalidde na nyingi. Kubanga bingi bizze nga bagamba nti nga Nyanzi is part of it. Kati agobwe because naye yalidde enguzi. Bamu omulimu gwa kunga takunga because omwana we owake uwo akolema atyo kunga sagobwe agobwe kuba takunze. Ekyokubiri kyabadde ki? Ekifaananyi ekyo kyazzeemu ekibuuzo kyani Bobi Wine alimu kati mu kwebuzaabuza ayagala butagoba gundi Kyamanyazi. Era ayinza n'okuba yasabye entebe eyo Bobi Wine kantuuleko ne Mukyewani Nyanzi kubanga yafuna dde omukisa ogutuula naye n'atatuula naye. Wapi? Ate obakana ki? Wapi? Anti wuliriza. Leka propaganda. Yafuna dde omukisa. Kyova nkuyita musajja wa Mpuuga. Anti mpuliriza. Yafuna dde omukisa ogutuula n'Empuuga. Yagufuna dde. In fact bwe bamusaba namusabye nga ayagala. Yafuna dde omukisa ogutuula n'Empuuga n'atatuula naye. Ekyo yabadde ayagala kuzikiza kino. Puresha eri eno. Mwe temulaba. Kati ombulire. Mu kifaananyi kya Bobi n'Empuuga. Ani yabadde asinga okyetaaga ennyo? Bobi Wine. Because yabadde mu kaseera akazibu alina okugoba muganda we muki? Olwekuba kubanga bo bano basajja kye baakola basetinga ekintu kyabwe nti we don't tolerate anything. Okyegedde? Era ye problem gye balina. Bino byonna tebirina buzibu naye obuzibu bwe bujjira nti gwe bw'ogamba mbuze I don't tolerate anything. Kati ono akoze ensobi. Okyegedde? Ono akoze ensobi lwaki tomukola ki? Because bw'oba osobola okugoba omuntu kubanga bamuwadde ssente z'akasiimu oba afunye ssente nga ziyitidde mu gavumenti yeri corrupt so si muntu kubanga era senga ti gavumenti yabadde corrupt yandiyisiza ssente za kikulu ekyo kati bw'oba osobola okugoba omuntu lwa ssente zayise mu mateeka nga teyamenye seefu lwaki togoba omuntu gwe bwatuma okukunga n'agaana okukunga abeewuwe because that's the whole point. Ate era n'abano abaana b'ebbo olwedde bakulaze edda
bakulaze dda nti fe twakikwata ekyo omusajja akole ki agobwe ye layini gye batambuliramu. Kati Mpuuga yafunye ekifaananyi walabye omusajja we yamukoleezezza masanyalaze wagawulidde? Tewali masanyalaze ge yafunye. Mpuuga teyafunye masanyalaze? Yafunye eki? Tewali masanyalaze ge yafunye. Olwero yali mu mawulire. Mpuuga takolera ku mawulire. Mpuuga takolera ku mawulire. Akolera ku ki? Mpuuga akolera ku logic. Kyovula nti Mpuuga omuntu ogwo omu. Kwakati gonsindiga mu position eyo supportinga Mpuuga ekintu kye saagala. Mpuuga omuntu ogwo omu. Aleetedde Nuupu okumudiscussingira emyaka egi. Yaboogerako. Ate aboogererako. Nze na buli mukola bo be bangi. Aboogerako. Anti yabadda mu bibuuzo byabwe kubanga Eva babuuza. Kino yakola bwati ye bw'abaako watudde ku mawulire n'agamba nti kino bwe kiriwo ekiti. So abaleetedde okuba nti badiscussinga bwe baddangana nga muli b'amaanyi. No discussing omuntu omu Mpuuga omuntu omu. Abali ku social media bamudiscussinga. Abali ku gundi bamudiscussinga. Kubanga munene bo ekyo kye baagaana okukkiriza. Mpuuga munene? Yes, mu byobufuzi munene nnyo because gwoloza abantu babika bavudde mu Nuupu nga sawa tubakyabogerako. Bayitirivu. Naye Mpuuga yali munene ne mu Nuupu mwenindi yali munene. Ate n'amagezi yalina mangi era ne bye yakola byaliwo. Kakati ate era ekimugobya si bitaano bino gwe by'otunuulidde. Ebimugobya is his diplomacy. Bo bano bazimba ekintu nga balowoozesa abantu nti tusobola okugetinga rid of Museveni by just saying no to each and everything that concerns Museveni, which is impossible. Kati tuli mu balaga nti it is impossible. Olabye bwe byetoolodde kati nga muli mu kweswaza. Kati ogambye nti tetugenda kukolagana naye. Gw'osaba otuuleko naye mu church. Akati gwe mu kanisa wabadde osuubira ki? Mpalana? Si mpalana. Atuule walala. Atuule walala? Bulijjo lwaki atuula naye? Bulijjo tasaba. Omuntu Asha amugambye tuula wano. Tewali Asha yamuleese. Gw'olabye ku Asha? Gw'olabye ku Asha? Ono ye yasabye oli. Okimanyi nti nno baatudde nga ne church tennajjula. Nga bakyalina space oli okweyongerayo n'atuule wano. Baatudde ne church tennajjula. You go and check the pictures because sagala kwogera mbere nga ate akuba ekikopo nedda. Tunulire ebifaananyi nga bwe byatandise paka gye byagweredde. Bagenze okutuula nga olaba nga bwe tutudde wano bwe tuti eno wakalu n'eno wakalu. Gw'otayagala lwaki todda wano? Anti tomwagala. Era n'amasimu bageekubira gwe kyotamanyi. Kati bo baazimba ekintu ekifu nti baakola eddagala. Omanyi omuntu omulogo egenda n'aloga omuntu n'omala okuloga omuntu ate omusawo n'afa. Abo batosigaza kikolo kiba kigenze kati ekyo kati ate noyagala okuliita eddagala waloga lya musajja kwagala oba mukazi kwagala kati nakutama ogenda okudda bagamba nyalongo waawo yafa ng'omukazi alina kwesibako oba oyagala oba toyagala. Kati kyekiri ku Mpuuga nani ne Bobi nti balina bano bazi Nuupu yazimba ekintu ng'egamba nti we don't tolerate, tetunegotiating na terrorist. Ntegedde. Kati ate kituuka ekiseera mu bulamu ng'olina negotiating ne terrorist. Because terrorist abaako kyagamba, kyategeeza kati bano kye bakola, kati ate bya bulimba because nabo kati kitandise obakola ki? Obakwata. Onoogenda okulaba nga waliwo ekintu ekirala ekizze. Birala bingi bikyajja. Ojja kusanga meeting ezimu nga zaakolebwa nga tozimanyi. Katatenga tekina buzibu nze until today I don't think there is a problem Bobi Wine okutula ne Museveni ne banyumya ne bateesa nga lwaki tewali buzibu. Tewali buzibu kyate ate gwayagalako obuyinza anti olwo temuli mu politics olwo muba muli mu mpalana. Empalana is a different story. Politics era kyovula nti tulina obuzibu. President Museveni yakola ensobi najjawo ekyo tuyita political science. Political science yaliwo omulimu gwe kusomesa abantu byabufuzi. Kali president bwe yakirowooza n'agamba omanyi political science si bano basumbuwa kansooke nkole ki mujje ku syllabus. Kyatamanya nti ate agenda kufunayo abantu abannakigwanyizi bazanye politics ataliiyo. Mu politics bateesa ate olabe emundu ziseka ne ziwummulamu
tawulira nga bateesa nga tulina mu peace talks ne gundi ne ono musajja yali engulu bali bamuyita Nkonyi. Omanyi bayita peace talks ng'emmundu etokota mutuula bwe muti ne mutuula nga zibali wansi wano mu magulu. Teyajjayo omuliro. Ekyo kye bayita politics owaddala. Politics owaddala alimu okuteesa, alimu okwogera n'omuntu gw'otayagala, alimu ate ebintu byonna ebiri profession. Bw'otuuka mu professional realm. Kati gwe abantu bajjako interview bonna bakwano bo. Waliwo betwesanga obwesanza waliwo betweraga edda waliwo mikwano gyange waliyo abagenyi. Ekyo kye bayita professionalism. Kati ne politics naye alina ekyo nti politics bw'oba onoomukola oteekwa buteekwa okunegotiatinga some terms and conditions. Kati bano kyekyabalima kati bo baalimba kati baakola eddagala eddagala lituuse okubakolako ebintu bye mu settings nga Nuupu ne mugamba ffe tetwogera n'ono ono tetumwagala ono tujja mukuba ono tujja mufiirako mugenda kutuuka ekiseera nga balina kuba mmwe directire nga tolina wookiddukiramu kuba kati essaawa eno bw'oba oŋŋamba munno gwe oli wakabi nnyo ne Museveni ate atuula ne mutabani wo kati tumutte mutabani wo kati kale ne Bobi Wine tumugobe mu Nuupu kubanga atuula n'omuntu yatudde n'omuntu ne banyumya n'okunywa n'okuseka ne baseka omuntu ayo akola ne Museveni yagamba tubaboole buboozi kati tubaboole kati yamubodde lwate yamubooledde awo because awo yabadde nze bwe mbanzi nga ddala nkubodde kama nti wano sitigala tutuulawo ngenda ne ntuula eri naye ate tekikola ku mpuuga naye kyemmanyi we yamaliriza yayogeddeko n'abamawulire n'agamba nti tabangako na buzibu oyo comedy naawe ayogedde bingi yayogera ekigambo nagaa tubaboole kati yali agamba baani omuntu gw'oba oyogera naye tabangako na buzibu nampuuga ebigambo bya Bobi Wine era n'agamba nti just ebigambo bibwe bityo bibadde bijja bibeera yatugamba nako nti Museveni agenda mu weeks 2 tewakiwulira oba n'agamba nti mpuuga yava buvi ku mugendo weeks 2 teziggwangayo tuli ku mpuuga anti weeks 2 teziggwangayo mpuuga yava ku mugendo yensonga lwaki mubalaba mu kifaananyi ekyo ne Nuupu ate lwaki mugenda lwaki musigala mwogera naye eyava ku mugenda ate nga mwagamba mwe temukolaganira ddala. My issue is don't set up things ebigenda obafuukira obulwadde mutunulire ebintu professionally as simple as that. Ochegedde politics ali okay ate politics ali permanent lero ndi mu Nuupu luli oli mu Gundi luli oli mu NRM luli oli mu DP. Politics is a set of ideas. Oli bwabanga afunye idea yo lwalero yinza okuba nga mbi enkya n'ofuna idea nga nnungi nga nkuwagira otegedde. So it is not really a question of tulina kwenywereza wano kati ebyo byagundi ebyokwenywezanyweza ebireese ono John yena bwe lwaki bwe tulina kubanga bo kati abawagizi ba Nuupu bo bagamba Mpuuga agobwe Gundi agobwe Gundi ani Nyanza agobwe abawagizi ba Nuupu bwe bagamba Kabaya yagambye agobwe Gundi Wumalu Kiseka yagambye agobwe era Wumalu Kiseka bafunye n'obuzibu nani neyeekolera yeekolera kugezaako kubeera ki bafuutu soja beeyuzizza bambi beeyuzizzaamu ku nsonga eno kitegeeza anti kitegeeza kati kitegeeza nti mwaseetinga ekintu kifu si kituufu because waliwo ebintu bimu nga bya buntu tosagaba muntu tojja kussa wekyegedde Kalondoozi jangu tumalize session eno musajja wa Mpuuga ono antwala siri musajja wa Mpuuga naye nze ndi professional wekyegedde si musajja wa Mpuuga asooka justifying lwaki si musajja wa Mpuuga tugende mu maaso nze siri musajja wa Mpuuga naye omane netunula ebintu professionally wekyegedde bulungi nnyo mu politics nze mmanyi okusinziira ku political science omutono gwe nasoma manyi nti politics is just exchange of ideas olwaleero tusobola okukolagana enkya ne tuwaawukana ontegedde naye bwe twawukana tewaliwo those permanent trends ezigamba nti nze siriddamu kwogera na Kalondoozi siriddayo era omuntu yenna ayogera ne Kalondoozi taba wange oba taba mukwano gwange ekyo nze kyempakanya ono kale kakati Kalondoozi njagala otandikire ku nsonga y'omusajja ono angambye nti ekifaananyi kya Bobi Wine n'Empuuga Bobi Wine yabadde asinga kyetaaga era ye yakyeteze ekyabadde mu Kereziya kakati we tuli kati tukirize tugaane politics azannyibwa kati it is politics of media, tachali politics of ideas.
bwe tutunuulira mu arena politics of media Mpuuga abaddewa Mpuuga abadde balina ekisinde abaddewa tombulira nti alina ekisinde tomumatiza totandika kutakula gunnyonnyola Mpuuga mbuulira kyakoze mu bbanga lyatandikidde ekisinde kye nga attractiza amawulire kyogere ssebo kakati Mpuuga talina nnyo kibaddewo naye waliwo kye bayita tool Mpuuga in this case was a tool being used because Bobi Wine because essaawa eno ekibuuzo ekyabaddewo ekyebifaananyi by'Emakerere kyabadde answered automatically nti Bobi Wine yeeyambisizza Mpuuga okuddamu ekibuuzo ky'omwana Church Iru ekyokutula n'omukulembeze Makerere kati gwani akugambye nti script si bwe tewesoma ey'omwana wa Nyanzi kati kambalage Bobi Wine kati munamutegeera naye nze akatonyo ke mutegeddeko azanya politics wa Trump Bobi Wine politics wa Trump agamba atya gwe tobikola ne babuze ye politics wa Napoleon promise everything do nothing simanya asubudde wa Mpuuga mulala nedda ongambye nkolage totandika ani yabadde asinga okwetaaga ekifaananyi kati nenkolaga nti olutalo luliwo mutabani wa Museveni ayitibwa Muhoozi yategese emisinde olunaku olw'eggulo egyabaddemu abantu abana si basatu oba basatu nalabye basatu nze natutte essaawa nnamba okutuuka gye nkolera namawulire ne gampitako lwa misinde gya mukulu egitabadde mu bantu ekyo ne kiwummula emabba naye kitakola mawulire naye ne beekwasa ensonga nti tebaalanga bulungi it is okay naye kyabadde kiggwalo kirungi kakati amawulire agawambye eggulo gabadde ga Mpuuga ne Kyagulanyi nga bali mu ekereziya kakati okwatractinga media manyi biri ebintu bibiri ekisooka politics owaba Mpuuga oli owandi mugezi takyakola leero bannayuganda baagala basiru abasobola okukola nga bakolagana beetaaga basiru abasobola okulwanyisa abagezi nga Museveni babalwanyisa bate bagezi nga Museveni omugezi nga Museveni tokyasobola ku unwriting byakoze emyaka gyonna 43 tokyasobola kubijjawo akati olina kujja onoonebwa onoonyi osiikule busiikuuzi nfufu ng'olaga ntalina kyakoze ovu ekisi kyangu kati ekyo kikolera mawulire otya Bobi Wine azze n'enjiri ye okumala ekiseera ng'atambuza enjiri ye etali achievable eri abstract kiriza obagaana nga ideas zazireeta abantu tebazigula kiriza obagaana abadde ku interviews nyingi ngayogera byayogedde teri abitegeera kubanga ye anti basobola okukikola kibeere ng'ekyokulwanyisa mu kaluke tugendamu naye nga tekiina ideology ekiri mabega kubanga protest vote terina kyennyonnyola nti bw'olonda bwe tujeema ne tujeemera NRM kakati n'abalungi nabo tubajeemere tubagobe nga bwe tubagoba mu 2021 bagende bano ba owekitiibwa Jesse Muyingo bano baani abali bakolera abantu ngaabo nabo tubajjeyo tutekeyo abatasobola kukola olwokuba we are protesting naye nzira ku kyekifaananyi kyobadde ombuuzizzaako tekinyagala okugamba kiriwo ekiti ekifaananyi kyerubaga Mpuuga yasinga okifunamu ensonga bbiri ensonga esooka Mpuuga tali mawulire kakati akomyewo kyekisooka omusajja yamuwadde amasanyalaze yamuwadde 3 phase kubanga Mpuuga obayagala batayagala oba mutuufu oba mukyamu Bobi Wine yamulaga nti yasinga okubeera omukyamu nze nzikiriziganya bwe nti n'abalowooza nga nze nti omusiru bwakuŋŋaanya abagezi 10 akozesa amagezi mangi obakuŋŋaanya kakati abalowooza nti Bobi Wine musiru naye nga yakuŋŋaanya ab'amagezi 10 abo bonna betwogerako kitegeeza yiye mugezi kati bossi bagezi bakujjukujju oba ntegedde mu kintu kyengeza kugamba so I think Bobi Wine yasinze mukana akazanya kabadde erubaga yeyawangudde man of the match era ekyo mbadde nkikugamba nti Bobi Wine bwazikiza ekibadde kigenda mu maaso ekyomwana yaba wangudde era nze kugambye nti essaawa eno kyekugamba okukifunamu ontegedde bulungi nnyo because okufunamu tekitegeeza nti nno ki kyemugeza kugamba nti kino yakikoze kwagala kuzikiza mawulire gakyazikidde dda ate wabadde mawulire awo tewabadde mawulire omwana nga yagenda taata yakunga nze kyendaba okusinziira kankugambeyo akantu kamu anko kalondoozi okusinziira ku bigenda mu maaso ebyazimbwa kuba bino byazimbwa structure eriwo erina amateeka agagamba nti omuntu yenna yeetalira kumpi ne his excellence ontegedde aba yalya abamufu tetukolagana naye ekyo si kituufu logically naye
olwedde kyeki yeddiini eyagiribwa era abantu abanuupu abasinga obungi naddala ba bloggers banuupu babadde bayimiridde nga bagamba nti bannange ne gundi agobwe Chairman Nyanzi olw'okuba nti yali mukunzi mubi ataakunga mwana we. Kati kankulage script bawandiise deception ne baginnyonnyola batya ekyo kyabadde kisuubirwa kitya. President bw'akyala e Makerere, it is a public university. Yes. Ey'Abannayuganda. Nze nali baddeko good president emyaka egi. Ku university emu. I know what it means. Bw'obeera mu council, bw'obeera mu conferences ennene bwe zityo, obeera namba 3 ku nga good president. Kubanga tulina kye bayita chancellor, vice chancellor, academic registrar ne good president. Z'empagi ennya ezitabula mu buli meeting yonna ekwata ku university. Ez'empagi nnya. Baddini basobola obutabaayo, ba heads of faculties, ba coordinators basobola obutabaayo, naye guild president akikira abaana emitwalo 3 n'omusobyo mulabe muveeko. Asobola okukwata ekifaananyi kya university n'akitwala Harvard ng'asindikiddwayo ng'omusigire n'agenda e Cairo nawa. Kakati omukulembeze wajjanga ow'eggwanga, omukulembeze azze mu kifaananyi kya chancellor wa university, kubanga omukulembeze yalonda Kiyonga Crispus yamulonda, kitegeeza nti Kiyonga musigire wa president w'eggwanga. Akati mbuuza ekisooka, meetings eziva mu Crispus Kiyonga omwana ono Churchill abali taziyingiramu abadazi baamu. Akati kye kimugana okubeera mu meeting eziri mu president ng'ate yalonda chancellor. Even a day before yali kakati laba ekiri bwe script egamba bweti nti nga tumaze okulaga nti omwana asobola okukola ekifaananyi ne president kati ffe katumulumbe yannyonnyole script eggwe ewedde naawe okiraba e Makerere ekiriyo eri university university erimu ideologies ennyingi, abaana bamulonda ali independent, bamulonda lwa birowoozo byabwe. Naawe kirabe kati gwe abadde akuba sentamu abadde akuba Churchill naawe kirabe yandikoze ekinga ge president w'abaana ebibiina baabigoba mu university baabijjayo. Kakati tuveeyo tutunuulire enduulu eno mu kkanisa yayogedde kigyoli nga sinagenda wakalondoozi. Enduulu eyo gamba nti ono yatuddeko n'oli enduulu y'okwanjula ow'ekitiibwa Kyagulanyi Ssentamu. Kati no kankubuulira ekintu kimu. Waliwo abantu kubanga oli muntu waabwe. Muntu wani? Wa Kereziya. Bobi Wine muntu wa Kereziya nnyo. Ekisookera ddala. Ekyokubiri muntu wa Buganda ate muntu wa Buganda. Kati waliwo kye bayita ekinyegenyege ne vibe ndoza mu Luganda yeyo. Kati oli bw'aba n'omuntu waabwe, bwe baba n'omuntu waabwe bo bamujjajjatta mu ngeri gye baba baakoze eki baagadde. Abantu bonna mu Uganda wano kati kankubuulire enduulu ky'ekintu ekisinga okubeera complicated mu nsi yonna. Enduulu teyogera. Enduulu eyogera ebigambo bingi naye enduulu terina kyetegeeza. Gwe gye walabe mu kkanisa tekina mpuliriza enduulu eyogera ebigambo bingi. Awo bonna babadde bati mu kujjajjatta musajja waffe biki, waliwo n'abatukubira enduulu ng'akulabyeko nga baba toliwo tasobola gikuba nga boogera ku linnya lyo nga toliiwo nga tasobola gikuba. Naye ngeri ya Bobi Wine yawangadde nnyo okusinga ez'abalala. Kwe kujjajjatta omuntu oli muntu waabwe. Saagala muntu yenna kwesiriwaza kulowooza nti Bobi Wine talina maanyi. Bobi Wine is very powerful. Very powerful. Essaawa eno I don't care because what era njogera saawa eno. Bobi Wine is very powerful. But power must have what we call control and proper usage. Ontegedde? Nti bw'obeera n'amaanyi, amaanyi osobola obeera nago. Ontegedde? Naye engeri gy'ogakozesaamu y'ensonga. Museveni oyo gw'olaba tufugidde emyaka aga teyalina maanyi bwe yajja kalulu oba k'ekinaana yeomu ku baasemba ng'ajjidde mu UPM. Teyalina maanyi yadde akaki. Kati abaagalina tebamanya ngeri gye baagakozesaamu. Abaagalina baagazannyisa. Yatalina n'ayitawo. Yatalina yayitawo n'akoona. Ontegedde olwaleero tufugidde emyaka ameka? Kitegeeza wadde oli w'amaanyi olina omumanya engeri gye gakozesebwa. That's it. Power without control is nothing. So kati enduulu is anti kati nze control gye ngezaako kugamba nti essaawa eno sobola kuconfirminga mutalina control. Ayinza okuba kiri ku script ye because si buli kyakola nti nsobi tubeera woodwinked. Naye kitegeere nti bwe tuba nga tulaba bino bye tulaba olwaleero ebyabawuma Lukisekka
bagundi bayekolera bino byonna nga ate balina eddoboozi ddene bamusiraamu bano bagundi abali e South Africa nga bakola ebintu bino byonna nga basobola n'okugamba omuntu gwe tuwa ekitiibwa mu kibiina neyenyiga n'agamba bannange enkozi ekyate ontegedde kirina obuzibu. That is a lot of power without control, because now who kati ani gwe tutunuulira decisions zikolebwa zitya oba kyegede bulungi, because at the end of that day people want answers. Tebaagala bannyonnyola, tebaagala kintu kya kyonna. Gwe bw'oba bagamba nti Museveni omutwala, ekyo kye baba bakwesiga lwa kintu eki otwala ani ono akugambe. It's not about ideas ne bw'ozireeta nga nnungi zitya. Ffe bw'otugamba nti mu wiikisi 2 Museveni agenze twagala nga afuluma, so goyagala answers mumaanyi ago goyogeddeko. Yes kalondoozi. In fact akantu ka father ngenda nakaddamu nkazannyemukko. Father inege gye yawomesezza ekintu ky'okwanjula Bobi Wine omuntu waabwe yayandidde Kyagulanyi kwega buli wanupu gyali oba buli munnakyuka gyali asaana okuwa father ebimuli bye ng'akyali mulamu. Father yayanjudde Kyagulanyi enduulu engalo ne zivuga mu kereziya ne tuva ne ku mulamwa gw'okwebaza Katonda w'emyaka gya Ssaabasajja. Mu byafaayo bya Uganda ekereziya lwetabanka opposition dagaayo omukulembeze omu nze nkumenyere okutandika ku mukulembeze asooka paka kwaliwo kati kulage nti bulijjo ekereziya ebadde nga opposition ate kiri mu setup yansi yonna. Ekereziya ebeera mu opposition buli kaseera. Nkumenyere nkulage Ben Kiwanuka yali mukatoliki bamukozesa ekiseera kino ekiggwako ne bajja ku mulembe guno gwe tuliko kati nga tuyingira omulembe guno nga tuvudde kugira emirembe gyonna gye babasirisaamuko tewaliwo ekereziya bali bagirumbyeko nga gavumenti ze zigirumbye naye nsobola okuwa ekyokugeza nti ekkanisa yo bagirumba nejja nani luwumu ne bamutemula naye abasajja bayogeranga ab'ekereziya bangi teri n'omu yabakwatako okuggyako beddukira byabwe ne beegendera. Kati nkulaga tudda ku kino ekirala nti mu gy'ekinaana Kadino Nsubuga yayambako Museveni mu lwatu okumuyamba mu lutalo lw'ekiyeekera. Yalina ente ezakulanga embogo eno ekiboga nga ze bakozesa ekyankwanzi nga ze balya eringa gundi yaabwe beekwekayo habu yaabwe bwe badde eri bwe bakomawo eno okusobola okulwana bwe kibadde. Owekitiibwa Charles Peter Mayiga bamukozesaako kakaseera nga amaanyi gabadde mangi gali mangi ge yali ayina paka yabafuna Kyagulanyi. Kati Kyagulanyi bamukozesa okutiisatiisa gavumenti ababa ekereziya bawanula ebyo bawanulayo era basinga okufuna mu gavumenti zonna ez'ensi eno ababa ekereziya ate basinga obutazza. Yes kakati nkulaga abantu bano baba ne script yaabwe enteketeeko obulungi bakimanyi bulungi nti player gwe bayina kati Kyagulanyi ya mukatuliki aliwo ye w'amaanyi aliwo ye muntu waabwe batambulizako enjiri yaabwe yonna kkiriza obagaana. Kati ebyo nebyo ebyokumujajjata n'abakatuliki bakimanyi azze waka ali waka tulina kyakumukola asinga mpuuga amaanyi oba oyagala oba toyagala. Essaawa eno yabadde moment ya Kyagulanyi. It is his moment. Akaseera kalituuka Besigye bamujajjatako. Akati waliwo omusajja waffe ye buli wagenda mu kanisa bakumufiirako yali ono w'ekitiibwa vice president eyagenda sekandi. Waliwo bamubanga waliwo kati Jesse Muyingo nga bajja okwogera uli atawera naye nga yeekaza bwekaza okujja okwogera ku lwa gavumenti. Lwaki tebamuwa kitiibwa kye kimu ng'ayogera nga kye bawa Kyagulanyi oba kye bawa Mpuuga. So ekereziya tukirize tugaane ye mizannyo gyayo ate nga n'okiteeketeeke nti abantu babuuza ebibuuzo bingi. Ani ali ku lw'abantu? Ekereziya eri ku lw'abantu oba ojjukira Bishop Lwanga bamuyita Bishop ku lwa gavumenti yaayo. Bishop Lwanga yafa bagamba nti bamuwa obutwa ebyayogerwa ebyo byonna era naye eddoboozi lyalinga ku bantu kkiriza obagaana. Ekikubye abasiraamu wane Kampala mukadde tevangayo eddoboozi n'erimu libeera ku ludda lw'abantu. Bamukuba nsinti nno tebamwagala bamukola kuba nti ebiseera ebisinga awuza gavumenti egambye mukozese PDM gavumenti egambye abantu tebakyagala ekyo ate kati bajulirako waakiri kibuli ewalina kibi ng'agamba mulekeraawo okutulugunya abantu mulekeraawo okutta abantu the better. N'obwakabaka ekibu kyayisa oluusi butabeera ku ludda lw'abantu naye babeera abantu basatu naye ng'oyimiridde nabo injustice teri ku muwendo. Injustice eri ku butali bwenkanya nti abantu ababiri kitandika nga akagina ne kifuuka envunza abantu kye babategeeza. So statement yakoleddwa nti yo ekereziya
kirizo bagana buli kisanje bane gwereeta ne gwetembeeta ate nga ye Kyagulanyi ku mulundi guno ne guli igwe balina wawulidde amaanyi ga kasajja ku ground amaanyi g'ekereziya geego amaanyi g'ekereziya kati amaanyi ga Kyagulanyi ko kati anti naye yeetaga kereziya gege amaanyi g'ekereziya bwaba girina takwatikako era bwaba yabola okukakasa amaanyi gaayo ave ku ekereziya amaanyi ga kereziya geego ategeere bagala bakwanditamu ebweru w'ekereziya nalayo abantu nga basimula emmotoka ye nga bagamba ebyo babikola byebalukola olugezigezi naye teruwangula kalulu terufuga terukola ki amaanyi agayina lulobesa bulobesa naye kiri ekijinji olwo kibayita ekijinji ejjembe eri alyetaaga jjembe ly'erubaga ejjembe ly'ekereziya erisinga amaanyi omanyi nti eyo gavumenti era gavumenti institution no it's a government mu ngeri era yo baba basaba omanyi ekereziya basaba mulayini eyo kankubuuze etazza abantu eri omusolo muyitirivu ekereziya erina kyeyamu ekereziya ina amasomero ameka ekereziya ina amasomero ameka balina eddwaliro ekereziya ina amasomero ameka sisobola gabala erina amalwaliro ameka mangi kakati singa etandika enjiri ekuyekera gavumenti oba owedde mukomawa so kyova olaba ebiseera ebisinga teri akuba ekereziya n'amalako tewali batono nnyo gavumenti tono nnyo ezikuba ekereziya ne zimalako wane Kongo ojjukira bulungi ekyaliyo bajjako omukulembeze mulamba si Kisekedi bamutabukira awo mu kalulu kali ako omulundi guli nga ekereziya yegamba akalu kabadde kafu mukaddemu ne ku Kabila kyekimu so ekereziya togizannyirako mu byonna kkiriza obagaana nti gavumenti yonna okuwangala mu buyinza eteekeddwa okukolagana n'ekereziya egitondera opposition kubanga gavumenti ekigiwangaaza kuba ne opposition wano mu Africa bw'otaba n'opposition abazungu bakulabanga dictator olw'ebyo tagenda kufuna nga wande badde obifuna obuvujirizi bwonna obuli ku international scene bonna bujjala kuba nti noina democracy mu nsi yo kati oba abantu bakangata kibooka ezibatta kasi tokkiriza abantu besimbewo opposition buli we shining kiba kikolera gavumenti nnyo yes kati kankubulira ekintu kimu gw'omanye ekyandibadde amayiro Museveni yakkiriza tuve mu gundi mu movement tugende mu bibiina ebingi kubanga wali yanditufuze bulungi nnyo era n'okugenda senga yagenda dda kubanga twali tutunira individual merit twali tutunira bibiina naye olwaleero akakodyo ke yaleeta n'agamba nti kati ono nze mugambe nga tonnajja nti Museveni yo kasojja ng'oyagala ntebe ye ng'akuwa eyiyo omanyi nti olwaleero benefits Bobi Wine afuna eyo endulu gye bamukubira esinga neya Museveni esinga neya Museveni kakati waliwo president asinga oyo Karondo nga mmaliriza njagala tulabe ekifaananyi Mpuuga kyalimu kati ku bitaano bayongeddeko 10 kati luli 6 sebo beera munnamawulire atalimu kati luli 6 olukaaga ne lwavuddewo omanyi njagala nnyo oluusi okwata ebintu nga wembiraba mubinzigiremu amazima gaabwe kyetulaba nga tuzibye amaaso eriisa erimu bwemutuyambe mu mifula ey'amaaso ameka 2 katusoka justifyingira ekyebitaano fuuka 6 bakijje ku ki kubanda abakitambuza abaana kati luli 6 anti kakati fear omanyi kankubuulire don't underestimate that guy's power gundi yani oyo Mpuuga lwakuba nti beegayaalirira omululu gw'abasukka ne beegayaalirira naye basajja b'amaanyi musajja w'amaanyi is one of the you know era ekyokwogera ebyo byonna byongera kukola kiri mu sisitimu yaabwe already kyayingira dda balina kompyuta yaabwe wali ekavule bayingizaamu abantu be bataagala kyotumuyingiza yayingira tasobola kuvaamu tasobola Mpuuga waddayo ku kitebe tebamwaniriza batya okuleka nga Bobi Wine yamwaniriza basobola omwaniriza awo bamwaniriza ate wagira mu kifaananyi nti Katikkiro yagambye tusigale nga twogera kati olaba ne Katikkiro yennyini yakawona ennaku ezo tolowooza nti ali bulungi nti ali safe okyegedde bulungi nyo so gwe tolowooza nti bano bo balina sisitimu yaabwe nti kugambe baakola eddagala naye eddagala bamala oddikola ate omusawo eyalibawa n'akola ki n'afa kati baagala okutereeza tebisobola kutereera bawuma Lukisekka bo tobabuulira era abaana baatidde butize nayagadde omuntu ayogera ekigambo agambe Bobi Wine tumugobe mu Nuupu lwaki akolagana n'omusajja wa Museveni bayinza okyogera Bobi Wine mugobe mu Nuupu lwaki akolagana n'omusajja wa Museveni kakati nze katono nnyo ndowooza nga sinaakuddamu ekyo Mpuuga
tebamwetaaga kati waliwo obuteetaaga muntu struggle kyanjawulo mbuliyo omugezi w'Omuseveni gwe yarana naye mu nsiko tewali Beria Kategaya baali Kenya na Denmark nga banoonya buyambi ge magezi ge balina kati Mpuuga amagezi gagatwala ebweru w'eggwanga asakire Nuupu bajja bamuweerawo essaawa eno mu struggle beetaaga Babumalu Kisekka abo beetaaga Baserwanga akasire eggwanga abalalu ate bamwetaaga mu struggle ate struggle y'abagezi struggle y'abavumu struggle giraba kati olaba kyogamba ekyabavumu si n'abavumu bokka muganda wange struggle yeetaaga abantu batalina mpisa obuzibu bwe muyina temwawula kugabana bifo na kulwanira kifo byawukana ekifo kye baagala kya president wa ggwanga kati waliwo enjawulo mwe kye mulina kyekino muga bwe bafiirwa Mpuuga mu palamenti mu kumufiirwa mu birowoozo ebirowoozo bye bijjako Museveni oba bimukuumira ekifo ekyekinnyendo mukungwe kye tutaawula mwami Mpuuga ne ttiimu ye bakimanye nti okuyisa eggaali oba okuyisa amaaso mu baana bano abawayo obulamu bwabwe ku lwabwe kyekimu ku bikolo by'okunafuya struggle ate nga tukimanyi nti it is a revolutionary movement tukirize tugaane oba enatwala myaka 2 oba myaka 5 ekikulu kyabina kinti kugikkiririzaamu kati obuzibu bwa Mpuuga ayagala Kyagulanyi alage byasobodde okukola mu myaka 5 of which it is very impossible. Museveni yebaka ku ttale emyaka 5 nga teryakkiriza naye nga yatandika okuyeekera mu 7 nga Amini yakajja okukwata entebe y'obukulembeze n'ayeekera 7 ne bajja n'abasajja ba TPDF abanyerere ne bakuba emundu ne baddayo Tanzania so be nabagamba mumanyi nti tugenze bubi so ketuddeyo tukuba enjiri nga tukuba akasa Idi Amin kye bakola ne bagula radio Tanzania ne bakuba akasa Amini nti Amini ali abantu Amini museza Amini akola kino Amini akola kiri enjiri neenoga enjiri bwe yanoga ne bakomawo mu 78 in fact 76 okusooka ne basooka bagenda ne ba recruitinga bulungi nga bali baagala ne bakomawo Fronasa bakoma mu Fronasa ne begatta ne kikosi malum ne bajja ne bakola UNLF ne balwanyisa Amini ne bamujjako olwamala okumulwanyisa ne bamujjako ne baddayo ate era ne beyawula buto ne badda mu kyabwe ne balumbanga bo ne bawamba mu 86 kibayita revolution omusajja atukalakasa emyaka 3 toyinza kumukubya kalulu ka myaka 10 olina okumu confusing emyaka 20 abiri kubanga myaka 20 Museveni mufu oba twagala bati tumwagala oba twagala bati twagala simulamu emyaka 20 nze nyinza okumusooka oba ye nansooka naye abalidde bali tujulira mu myaka 2 Museveni taliiwo kale ekibuuzo kiri nti essaawa wenu tukize tuganda okakasa nti Nuupu y'amaanyi gwe gendo tambula ebyalo olabe bipande ki ebitimbiddwa osanga ba Nuupu mukaaga ku kifo kimu teri bibiina birala naba NRM bati okuteekayo ebipande tebannateekayo batya naye aba Nuupu anti oyo Farida ye yabadde mugezi yakoze kino Ameria yataddeyo Farida yakoze kino Farida yabaze agamba nti bwe naasumagira nga siraze nti akaluba akanziba bajja kunnyima kaadi 226 kati yakoze kino asooka alage nti obulu yaweza emitwalo 2 kikyategeeza nina numbers bannange banziba akaluba munyongere kaadi era nyongere okuweebwa ssente so ekyo kyabalakiriza obagana abala kaadi akati abasajja bano okugamba ki revolution ene nekyali mpanvu nti mu byonna tukirize tugaane Mpuuga kiyagana okutegeera nti enkola ya President Museveni yakiyeekera akuwoolye n'ebifaananyi birina okuluma nga mugambye ku Sentamu oli kati bono kyebakola ku Sentamu olwamukuba ebifaananyi ne muzeeyi ne bateekawo controversy ne basulamu eddiiro lyerimu controversy eyo weebeerawo omwana annyonnyole bagambe famire y'abaana eri smart bali smart omwana bamuteeka mu byobufuzi nga tabirinamu omwana eri university ya government ekyo kiwe discussion eyo kati ewedde naye yakulaze ye Nyanza akulaze nti ffe enkola yaffe eri bweti buli kifaananyi ekiteekebwawo kye mwandibadde mu nkubisa neyambudde ng'obudde bukyali era gundi kye yakozesa ennyonyi nti 10 kino babadde bagenda kukirya buli omu yabadde agenda kukifuna n'abamu bakifunye naye bwe bavuddeyo ne bateekawo emikono n'abamu nga bafunye ssente ne basayininga kati mu byonna kkiriza obagaana alumiriza nti ssente azibawadde agenda violent nazibawadde agenda kukkiriza ate era agaane mu kiseera kyekimu mu kiwandiiko kikati nzira ku 10 kyoyogeddeko tukirize tugaane president abawe 10 oba parliament ebawe 10 ye government yemu emma abantu b'ekiteezi biliyoni nyezi okubalirira ekyo government yemu kati government ekola bweto science political science emanyi bulungi nti waliwo kakati abagenda okufuluma tebagenda kudda government yemu yawadde bakansala obukadde 25 ng'ekitegedde ebyalo babizizaayo bozaayo ebyalo mu nkula yaabyo bano obutakufuukira bayeekera bawe ssente banyuke bo bennyini beekube bajje bangi ku kifo kimu bwe bajja ba Nuupu mukaaga
kati bwe mpopo kadabiri mu butaano gwe nono wo muwadde capital yesimba obajje mukaaga ku kifo kimu kyovula nkugambye nti bwogenda ku byalo bipande kibyo singa okulaba ebingi bali bameka gende makindi abesimbye okuba MP balinga mukaaga ani abawa sente ezo zonna kati omusajja ye abataddemu sente naye yaleeta omuntu omu kati mmwe mukaaga mwenna mujje mugende ekavule bammeko mukaaga kaadi bagiweeko mwenna mujje akati ono asooka abakubire mu mbeera eraga nti naakalulu akatwala n'amaanyi ng'ekyali wannalukola kagaana bugaanyi so ono politics wa Muzeeyi Museveni waabuyeekera bamulumba mu urban warfare n'abalumbisa ekiyeekera ekyedda kyeyigire North Korea mugezi si mwangu kale tumaliza n'ebigambo bya Katikkiro biyimirirawo ku mbeera y'ababiri kuba abasabe basigale nga boogerezeganya baseke obwo bwe buntu okye bata maturity ne humanity nti humanity abantu b'otambula nabo bwe bakunyiiza be bakusobya yabadde ajjukiza Kyagulanyi n'Empuuga nti wadde mulina obusungu bungi naye temuttiŋŋana muleme kubanga Esawu ne Yakobo baakulira mu lubuto lwe lumu balwanagana okuva mu lubuto okutuuka mu nsi era kyafundikira omu yalidde obusika omulala yandibulidde obusika kuba kati kyekiriwo Esawu ye Empuuga Yakobo ye Kyagulanyi ye mugezi ne mu kusooka okujja ku nsi ono ye yasooka omukulu Esawu Yakobo ye muto mu byonna wakati nga biwedde byonna Esawu gwe bawadde obusika naye Esawu akola atya bwe bamuwa obusika alina kyatalina ye si mupakasi si muyizzi ne bamutumye emmere bamutumye kava alina kajja ku munne amugamba nti okuwa kava kange omala kola ki omala kumpa busika n'akola ki n'amuwa obusika kati kyekiriwo kati Katikkiro ye abajjukiza kintu kimu nti mu byonna bye tukola tujjukire tetuli bakika kimu ne tuli ba Luganda tetuli bakika kimu kubanga nze kati olaba wano tuli wano naawe oli muganda wange ne tuli wa kika kyange obotegera bulungi enjawulo yabyo oli muganda wange n'oli muganda wange ne tuli wa kika kyange kati Mpuuga ekika kye kirala n'ekya Kyagulanyi oli muntu ali radical ono ye ali liberal kyekimu era Malcolm X naye yali radical nga Martin Luther ali liberal Martin Luther yenga agamba kimu Martin Luther King yenga agamba nti abasajja tuteese nabo yenga oli Malcolm X agamba nti if a bullet ejje oba ballot bwegaana bullet yokuba ebyasi era kyadira yafa byasi mu 65 ono agamba tuteese n'abasajja naye yafa kyekimu mu 68 so mu byonna kkiriza obagaana buli nkola yonna gye tukwata either right or left we are all right nga olwa pyramid ya America ye kyabagamba whether right pyramid ya America erimu eriise egamba kimu nti ku maaso abiri g'olina yongerako eri ebuziba ng'ozibiridde liri wakati awo nti ku maaso abiri g'olina yongerako eri okusatu eri naye ate kkiriza obagaana whether you are right or left you are all right mwena mulaga wantu wamu mwagala ntebe oba oli mu Katuliki oba oli mu Advent oba oli mu Seventh Day whether right or left we are all right kyabagamba mutuufu Katikkiro nga ye akumaakuma Abaganda ddoboozi lya Kabaka yes Katikkiro tumwebaza ddoboozi lyeryo kyekyo akumaakuma Obuganda yes abaana banda yanakalama be bamu tukumye bannange tone tujje ne baakuma biki byoteekako bannange